olwaleero ziri 16 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2026 njagala kubeebaza mwenna ababeerako wano bulijjo ku mikutu gyaffe gyonna. Njagala okwebaza abantu abali mu USA. Tulina olunaku olwaleero olw'16, tulina olw'enkya olw'17 oluggalawo. So oba wasubiddwa genda waakiri obeerewo, tusimbula obeerewo mu lunaku lw'enkya oleme kugina. Bayibuli egamba nti yajja akawungeezi, yajja ku mwende, yajja okummeka, bonna baafuna omugabo gwe gumu. So kola ki? Genda ofune omukisa ogw'enkya. ASPS Muwere Bible and Politics tukiikiriddwa bulungi nnyo mu mukolo ogwo, tukiikiriddwa bulungi nnyo okusinziira ku abantu baffe abatugoberera. Twagezezzaako nnyo okubakunga n'okubazaamu amaanyi era ne batukiikirira papasire specifically nga bati mu comment section. Bible and Politics. Okay. Kakati abantu bena bagenda mu ekiro nababuuliddeko ne mbabula ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Omulabi waffe alina ekintu kyali mu kuzimba, kyali mu kukola nga bayitira musale. Museveni takyaliko, batufuga kivaaliwo, obuyinza bugenda. Museveni takyaliwo, musale yalimu n'omutamiivu. Musale atambudde, balakisi zonna atambudde, enkambi zonna, waliwo ekintu kye bali mu kuzimba kyembakabasa nti tekijja kutuuka. Bwe kituukawo era bajja kuba bawedde. Eggulo yatuuse mu Ruhengeri mu kampu Rufu, n'ayita abakulu n'ayogerako nabo. Yagenze mu ngeri ya kisaazi waati ne badisikasinga ebintu bingi. Ndabisunyeeko ekiro ne mbabuulira omwabadde okubabuulira wa Uganda gyevudde weeri ne gyeraga, n'okubakakasa biki bye bakutudde, biki bye basuubira. Bwazimalayo zonna agenda babateeka ku standby class 1. Bababuulira naddala mu nkola yaabwe ya divide and rule. Bagamba bo ng'aba westana bongera okwenyweza. Uganda weeri ebeefuukidde, ebintu bigenda bikyuka, balina okwebereramu olwabwe, olw'abaana baabwe n'ebirala. Briefing yabadde esiga bukyayi. N'abasomesa n'abagamba bwe bajja basanga Uganda nga bwe yali n'agibatemeratemera, n'abagamba era ne bagikwata ne bagisqueezinga okusinziira buli kitundu bwe kyali. Kubanga jjukira mu miitingi zaabwe bwe baba bali mu miitingi ezo, balina engeri bwe bayita top cream, baba bokka boogera lulimi lwabwe. Ne mu minisitule ezimu, mu URA, mu UNRA, boogera lulimi lwabwe. N'abagamba mbuno Buganda yali y'amaanyi mu ba intellectuals, yali y'amagezi nga tosobola kulwana naye omunwana ndala, ekukutula. Ne bagikutula mu ngeri eyo ey'amagezi ne bagiteeka wansi. Far East ne Northern Uganda abo baali ba warriors, ne baba nga basomye, balina obuyinza, babeera mu buyinza ebbanga eriwera nga balina emmundu, ate nga bazira. Baali balina kubakutula kuyitamu ekyo kye bamanyi. Ne Buganda baali balina kukutula kuyitamu ekyo kye bamanyi, Buganda kyemanyi. Nti Musale kye kyamutwala engulu n'asima ey'amakanda. Kintu kye yabakakasiza nti yabondinga nabo.
yabazaalamu oba ne babazaalamu ne bafuna bondi nabo, kati abaana baabwe bakuze weebali basobola okugatta olutindo olwo okukakkanya bali. Jjukira basooka ne basala abaasooka awo mu byentalo. Era ninze mama waffe Lady Winnie amala okuva mu gundi eno mu eventi zino, muwulire ebintu bino abyogere mu lulimi lwe waabwe, abyogere mu lukyoli, kubanga oyo mukyoli wange si muganda wange, mulamu wange mukyoli wange ali eyo. So ninze mama wange oyo ave mu eventi eyo eri ewaabwe mu USA, muwe fayiro eno asobole ogibuulira abakyoli nti Salimu Sale yeewana nti abazaddemu abaana, era abaana abo ne babeera papasire mu nsonga. Kati abaana bano olw'okuba balina mixed feeling, bigendererwa bya Salimu Sale, teyabazaalayo kuba ayagala obbazaalayo, era tabaagala nti yabaagala mbu alina abaana beeyo. Bamuyambeko mukutulira ekitundu ekyo. Era abaana baabwe oyinza obutabalaba nnyo, abaana baabwe be baazaala mu akyoli baabayisa mu bintu bya kyoli. Kati ono kitaabwe ate kwegamba beewulira nga beeyo, naye ate baimplementinga interest za muhoozi, I mean za Salimu Sale, nti Buganda ne bagirekera Museveni n'agikutula intellectually, nti naye kyali kimutwala ebbanga era eno si bwe kyali badde, naye waliwo okuzuukuka balaba nga eggwanga lidduka liddayo mu mikono gy'abannyinibo, nti Buganda ezzeemu okusitula omulembe ogwagala okufaanana gwe baamenyawo. Wabula ne akyoli naye ezzeeyo waliwo omulembe ogusituse ogwagala okubeera guli gwe baamenya, gwe baasala mu ntalo. So kati kyebava baagala okwanguwa, baali tebakisuubira nti tulizuukuka, nti omwoyo gulizuukira munda muffe. Kati nga babuliifinga nti no beorganizing mangu bakwate ekintu kino ekirala, nti bamusaayi muto baabwe abatwenkana nabo bajjeyo n'ag'omu buto batte ekintu kino ekitandise okumera, kubanga bo mu mulembe gwabwe baakisaanyaawo. Era mu briefing eno mwe twategeeredde nti bagenda kusitula oba batandise okukyusa state house okuzijja Entebbe ne Nakasero badde lwakitula olw'okwekengera embeera eziriwo. Lwakitula munda mu bo kati ye state house entuufu, ezo eno zisigadde ku mpapula, era helikopita zisomba zitwala bwe mumala okukuŋŋaana mugenda kulaba osimanyi mwenawo nga babateeka helikopita ataawo ddakiika mmeka egenda okutumbira etu mu bbanga eggweyonga olwo eri lwakitula, olwo ng'etandika okukka mu ddakiika 3 obeera otuuse lwakitula. Saawa egi yeewera ng'ovudde Entebbe oli lwakitula. So olw'okwekengera embeera eziri mu bannayuganda, mbwe ekirala olw'ejjenga erino eppya eryajja tebabeera seefu, tebakyali seefu eno mu Buganda, ne information zifuluma zitambula ne zitutuukako nga bwe babiteesa byonna bwe bifuluma. Kati kyebavudde babisitula ne babitwala lwakitula, kati meeting zonna ziggweera eyo. Bwe waba si lwakitula Kisozi, era Kisozi wabeera bize 24/7. Kati ezo ze state house entuufu mu bo, kubanga eno tewaliyo byama, buli kimu bakikoze okunoonya wa awava ensonga ezo zibuze. Balemereddwa okumanya wa information weeyita, ne basalawo bakyuse badde eyo. Era bali mu byokwerinda eby'amaanyi ennyo, ng'ejjengo lino likulembeddwa Sale, Asafu Nyakikulu, Muhoozi ne Muhanga Kayanja. Abantu bana abo kati, Sale, Muhoozi, Asafu
ne Muhanga Kayanja abantu bana kati ze namuziga ezitambulirwako ebintu byabwe naye nkakasa ekiwiikeninze bali ekijjewo bali ne bani bakigenda balya okugambye eri ate kati katusirike so mwe mwena abatinkiza n'abasajja bano mwakyoli oba mu bitundu byonna ebyeggwanga Uganda abasajja balina hidden agenda ffe ze tutamanyi oba ze twali tetumanyi era mwe abaana abawala ababazaddemu toddaawo nosaggaadi mbu kubanga olina omwana musale teyakuzaalamu bwana kuba akwagala era ku byeyayogedde ne ku baana beeyengulu talinako n'ogwo gwayagala naye yakozesa ekyo abakutule ajjewo histori wammwe eyo byonna bitandikire ku ye so naffe kaweefube waffe ow'okwongera kati naffe okushifutinga byonna tubitwale ekisozi ne Lwakitula waliwo ebiseera Janet we yabeerera ennyo entungamo bayitawo lubaale around there yali alina gundi datezi yakoleranga awo alina amaka entungamo era twagaziya ebisowaani ne tumutuukako mpaka lwe twamugobayo kale Mukama atuwadde amagezi ag'omulembe guno naffe tugenda kugendayo balimba yatambulidde mu motoka za kisaazi bwati waliwo office omu mukwano gwange eyamumpeereza eyagize eyankwasaganyizza obulungi ennyo n'ensonga ezo omwami wange omusajja wange ono w'amaanyi nnyo yaŋŋambye asaba mumutegeere temumukolanga ekintu mu biseera biri bamuyita GIO Group Intelligence Officer Nankuuma so bwe mumulabangako mumukwatanga bulungi musajja waffe nnyo amaanyi nnyo era abatumira nnyo abaagala nnyo akantu kangudde mu liiso bannaye mumulabyanga ddala mumulabiranga ddala Nankuuma kale n'obya Nankuuma kale yaŋŋambye tewali kyebasobola mukola kale nga ngenda okuwumbawumba wiiki ye bannange mwajja abaana ku ssomero abazadde bajja abaana ku ssomero mulindaki nabawoni nga lulinga abazadde bajja abaana ku ssomero naye eriyo abaana abatanava ku ssomero abazadde bagenda ne bajjayo obwana bwabwe ku ssomero anti nkalabe wanaakaana ne taata waako jjajja waako oba kambiveeko ebyo kakati bannange muwulire mu bannayuganda most especially abavubuka ng'oli muvubuka wankyukakyuka nga oli mwana muwala oli virgin oba nga tozaalangako ne bw'oba wazaalako naye ng'omusaayi gwo teguli HIV nankani mwegendereze nnyo waliwo ekintu ekibalya nga temumanyi wolf in the sheep skin esomba omu ku omu eri mu kubamalawo omusego gwambadde eddiba ly'endiga
guli mu kumalawo abalenzi abavubuka abawala n'abalenzi abaali mu nkyukakyuka. Abawala ng'oli virgin, abawala abatazaalangako, n'omuntu ng'oli HIV negative. Waliwo ebizimbe bye batadde mu bitundu ebyenjawulo mu madistricts ag'enjawulo, naye ebintu bino babizimbye nga biri temporary, ne babituuma amasomero ag'ebyemikono. Gudda mu bya siri virgin, bw'oba toli virgin oli mu nkyukakyuka. Waliwo ebizimbe ebifaana bwe biti, biri temporary, ebimu ku byo byebyo. Mubiraba ebizimbe ebyo biri mu regions ez'enjawulo mu madistricts ag'enjawulo. Bagamba bya mikono, bisomesa bya mikono, abavubuka abatalina mirimu babasomesa ebyemikono. Era bwe bamala okubakuŋŋaanya, abasipotinga abavubuka bano baboogereza bulungi nnyo okusingira ddala ba Viso, ba Giso, ba NRM cadres. Ajja n'akusipotinga n'agamba kati gwe omwana omuto odda mu bintu bino, oli wano tulina kyakola, kituukira n'ogenda osoma ebyemikono. Bino bya gavumenti si bya gundi, bino si bya bibiina, bino si byaki, genda osoma ebyemikono, oli mwana muto oli wano. Lwaki nga bakwogereza bw'okkiriza okugenda ng'akuweererezaako ripooti. Oyo yasimuubire mutabani wa Katongole abadde ku kyalo kuno, bwa nti abadde akulira abavubuka banuupu. Bwe babakuŋŋaanya ne babatwala babakebera omusaayi, mulina kuba balamu. Era babagulupinga, abazaako mudda mwekka, abajja nga muliko ripooti y'abanuupu nammwe mudda mwekka, bavaginizi mudda mwekka. Ne babakebera blood group, ne babakebera ebintu ebirala bingi nnyo. Then abasirikale be bali mu bisomero bino. Ekisomero kino kisangibwa mu kitundu kya Ssekanyonyi. Ekyo kino kyennyini kino kiri Ssekanyonyi, oyita mu Kyenda, gye bayita mu Kyenda, between Mubenda and what, between Mubenda and Mityana. Yewali ekintu ekyo, naye ekintu ekyo biba byesudde ku kkubo, biba byesudde okuva awali abantu, bibeera mu nsiko nnyo, oba mu kibira nnyo, oba mu ddungu nnyo eyo. Onagambye okusinga abiraba mu mpigi. Kati buli muntu mu bitundu byammwe mutandika okulaba ebisomero ebyo. Bw'ogendayo oba owedde, okuggyako abaabwe abatonotono be babateekamu, abasobola okugenda nga bwe badda ne bakola bwe bati okusikiriza abalala. Bw'otuuka eyo ab'amagye be basomesa, era bakulimba bwe bamaliriza bagenda kuwa obukadde 5, simanyi obukadde 3, omugenda kulaba pulezidenti, agenda bawa simanyi biki, agenda bawa ebyalaani, otandikewo akasoopu, simanyi biki, basomesa enviiri, simanyi pedicure and what, all beauty gundi ezo zonna, enjala, enviiri, olususu, okufumba keeke, okutunga ebyalaani n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Naye bwe bamala nga bagamba bagenda kubafunira emirimu, simanyi obatwala ebweru okukola emirimu egyo ebweru w'eggwanga, bwe bamala babasomba buli omu tamanya munne w'alaga, naye tewali addamu kulaba munne. Olwokuba bakibateekamu nti bwe mumala okubiyiga, bwe mumala okuyita bakufunira omulimu. Kati gwe bakutwala nga agenza okufuna omulimu, bakutwala nga gwe bwe bafunidde omulimu ebweru w'eggwanga bw'ogenda todda. Abazadde bo
abantu bo tebakkirizibwa na kukunoonya. Omwo mwe bajja n'abavubuka abalala ne babayingiza amagye forcefully. Era kati n'ebyokukwata bino ebibadde ebyokuwamba songa abaana ba Nuupu bawamba biki ebyo kati tebakyali mu byakusiba biki, bakutwala ku full training ne bakuyingiza amagye, bakupolota ne bayogera naawe ng'oli mu kkomera gwe babeera bakusibiddeko, bw'okkirizanga nga bakutwala mu kukutendeka, bw'ogaanira nga bakutwala. So gwe omuntu wenna alaba ekisomero kino nga bakutwala mu bintu bino ebizimbe biri temporary era nga bw'obiraba kyangu kyakubijjawo. Waliwo kabuloko nga kamu eno ndowooza administration block eyo administration block eyo, naye ebirala byonna obiraba biri temporary. Ssaawa yonna basobola obitimbulawo ekiro kimu n'otabisangawo. Ekiri eyo ebibonerezo ebiri ebyo bya kinnamagye. Banyika mu mazzi, simanyi bw'oba okoze ensobi bakunyika mu mazzi, basobola okukusuza mu kkomera y'amazzi, wali disipulini, wali ebintu basooka ne bakuteekamu ebintu ntwawo. So bw'oba omanyi nti omwana wo yagenda mu bya mikono munoonyeeko, bw'oba omanyi balimba omwana wo mbw'agenda mu bya mikono, bw'oba oli wano ng'obadde weeteekateeka mbw'ogenda mu bya mikono, please don't. Omusege ogwambadde eddiba ly'endiga guli mu kumalawo bavubuka. Omusege gwambadde eddiba ly'endiga nze mukuwumbawumba wiiki. Nawadde omutwe gw'ekyokuyiga ekyolwaleero nabagambye tugenda gundi eri nfuddeyo kati ngenda mu wiiki naye nzijukidde nga saabawadde byandikibwa bimalayo. Saabawadde mutwe naddala mu abawandiika. Nabagambye tugenda kubeera mu 1 Thessalonians chapter 5 from verse 16 to 22. Then tugenda kubeera mu Numbers chapter 10 from verse 1 to 14. Olwaleero nzize kukugamba tugezese buli kintu kyonna Mukama kye yatugamba okukola. Tugezese Bayibuli okuviira ddala ku lubereberye paka ku kubikkulirwa. Tukole buli kyetugamba tukijje mu bigambo, tukiteeke mu bikolwa, tutesitinge obulamu, amaanyi n'obutuufu bwa Bayibuli, kubanga Bayibuli kigambo kya Katonda. So ogwo gwe mutwe gw'olunaku olw'olwaleero. Ngenda kuwumbawumba wiiki mu dakiika 10 zokka tusobole okusigazayo essaawa nnamba ey'ekigambo, nsobole okukinnyonnyola obulungi nga bwe mpulira Mukama wakitadde ku mutima gwange. Mpozi n'ekirala twongere okuexposinga Museveni. ICC yali yayimiriza okunoonyereza ku bintu by'eggulu, ebintu by'e Sudaani, naye fayiro zaazuukuse okuddamu okunoonyereza biki ebyali eggulu, biki ebyali mu Southern Sudan. So tusitoominge, mbagambe tewali kijinja, tewali tugenda kutuuka Bayibuli egamba buli we munaalinnyanga ekigere ngamba waddewo. Buli we tugenda okulinnya ekigere Mukama agenda kutuwaawo. Musitoominge ICC, mugibuulire nti Kony ye Museveni. Mugibuulire nti ebintu byonna ebyakolebwa okusalako abantu emitwe yali Museveni. Emimwa, ennyindo, byonna bye baakola, rape, masaka zonna ezaaliyo yali Museveni. Then mubajjukize byonna ebibadde ettomo eribadde mu East Africa, Museveni. Mujjukize ICC, mujjukize UN, mujjukize USA, muzuukuse buli muntu
buli platform esobola okuzuukuka tugizuukuse, kubanga ne Dawudi yagamba nti golokoka ayi Mukama abalabe basaasaane. Buli kiro mu ttumbi tubeera tutwala petitioni yaffe.